tulina meya Mwongeto owakasanga Town Council. Ndowooza nga maama Right Honorable bwatekako ekimuli katusooke tutwala ekyo nga tukyagera maaso okwebaza mwenna abaze. Waliwo abakiikiridde districts ez'e Kalungu, Masaka, Lwengo, Gulu, Bukomansimbi, Kampala ne Wakiso mwebala okujja. St. Maria Goretti SS Katende omugenzi yasomesaayo ebintu ebitukakasa bye nayogedde eggulo nga nnyongera ku kira kikola emphasis. Manyi waliwo ebizibu mu nsi muno binene naye katuddeko eka katono. Eggulo nayogedde ng'omukyala mu bufumbo bwange tubadde babiri emyaka 48 n'emyezi 6 tubadde tusigazaawo katono okuba jjubiri ey'emyaka 5 ng'oluyimba bwe lugamba tubadde omu n'omu nga tebugattululwa. Ekyo nkifuuwako eddusu, omuntu akyongerako ng'akijjako aba abalimbye. Kaakati ekyokubiri nayogedde nnyo nti omwami wange abadde musomesa nga ntunuulira kagurupu ako naddala asomesezza abantu bangi nnyo era abasomesezza ebintu bingi. Eggulo nayogedde okusomesa ku cooperatives nembaga nti bannanga abavubuka cooperatives si z'Emmengo yokka. Mmengo azookeddeko n'atwongerako amagezi ku kintu ekyo, naye cooperatives nyingi era muzisomesemu kubanga waliyo ne producer cooperatives, waliwo ne research cooperatives ze mutandisusiza maaso nga mwagala development. Si savings zokka nti ate mutusavinga credit, mutugamba credit and saving betutalina ebyo mubigaziye. Nayogedde ku nsomesa ya federal nti federal si y'Emmengo yokka. Yes, menga atwongeddeko ebintu bingi byetubadde tutayogerako, naye abantu nga tulina enjawukana bwe ziti mu butonde bwaffe ne mu cultures zaffe. Kirungi tuwe bannaffe eddembe nabo baleete mu bebyerowooleza enfuga ennungi, beekolere ku bintu ebibakwatako. Waliwo wano omuze tunyooma nnyo abakalamoja abo, naye liyali omuntu owa Uganda omugunjufu ekintu ekyo mbasaba mukirekeraawo. Abakalamoja nabo baagala federo, mpozi temukiwulirangako. Nze mbabuulidde kuba nabalambula neŋŋendera ddala mu Kalamoja mwennyini nenyingira ne mu Menyata, naye obusungu bwabwe bagamba bwe babaweereza development help ekoma ku kaluma, ffe ab'engulu eno ffe tugirya neetetuuka. N'olwekyo just purely unitary government si kyetandi akadde. Mutunuulire nnyo ekintu ekyo ekya federo nga bwe tukikutte, tukigaziye, tukiggyemu omugaso nga tekivumaganya muntu, nga tekikoyesa muntu. Mujja gamba nti bw'ogamba cooperative nga abagamba nabatuyitirira ika. Twazze gavumenti siteeka awagale ekigere we siteekwa kiteeka
naye nze nja kwogera bwe nti nga bwe ndaba eggulo omubaka wa gavumenti mukyala Nabbanja olw'eggulo nalabye ekintu kye sirabangako mu nsi muno nga batwala omwami wange mu kereziya okumuziika. Twabadde tukaaba si kituufu, naye ate twakubye ebbandi nga tugenda tuseka, nga tugenda tusanyuka, nga tukuba ebbandi nga tuyimba ennyimba ez'eddiini, nga tutabulamu n'ez'ensi mu ddembe. Amazima poliisi yatuyisizza bulungi, teyasindise muntu. Ebyo bye tugira bye tufuubirira. Kaakati omwami wange y'omu ku baateekateeka poliisi eyo. Mukimanyi bulungi nga mwakava mu nsiko, mukimanyidde ddala mwe aba NRM kubanga mwakolagana nayo. N'olwekyo kye mwakoze eggulo okutuwa peaceful march to the church to bury my husband, ekyo kyakulabirako kirungi nnyo. Naye mpulirayo abatakula omutwe bw'ate tugenda kuba mizinga. Naye nze singa muze mmwe sandigikubye kubanga omwami wange tayagala mmundu. Kaakati ebisigadde ebirungi bye mutukoledde olwaleero luno nga tuziika, tutambulire mu birungi, tutambulire wamu nga ffenna nga tuli Bannayuganda. Buli omu eyasoba ku nne bonna musonyiwagane kubanga omwami wange abayigiriza nnyo okusonyiwa n'okugira n'okubeera nga mukolagana nga temusonga mu bannammwe emmundu. Ekyo bannaye mukitegedde. Waliwo kyekisigaddeyo. Ssebo tutambule bulungi, tetukubagana, yadde mu abali mu yunifoomu ez'amagye temutusindika. Nze mubadde mugezaako ne mbannyonnyola nti bannange nze ndi mulema, muleke emmotoka yange eyitewo mu ddembe ntuule wali ku mukolo. Era bwe mukoze mbeebaza. Bwe muba mukola na kaakati nga tumaliriza okuziika, mwebale nnyo. Ebyange byonna nabyogedde eggulo, saagala biddamu okuggyako kuba ngenda kusoma sipiiki ya president, ate njagala obbasaba mukkirize ngisome nga bwe yagiwandiise. Bwe naamala sipiiki eno njagiwa famire. Waliwo omukulu ayagambye nti omugenzi yali taweereddwa mudaali. Ekyomukisa omulungi ababikolako babirabye ku TV bibadde live. Bampeereza bino nti mu likodi kiraga nti Ssemwogerere yaweebwa omudaali mu 2016 era omudaali gwe baguyita Golden Jubilee. Enamba yaagwo eri 137. Waliwo agambye tewali mirembe ate nga ayogera ku muzindaalo, ate nga bonna weebali naffe nga weetuli. Waliwo ekisinga ekyo? Emirembe weegiri mu ggwanga era osobola okwogera
noyogera byonna byoyagala. Era gyegyo gy'owulira egyo, era mwongere gyegyo, emirembe gya Uganda gyegyo mwongere, kubanga babalaba ku TV gy'emirembe egyo gye twaleeta. Era tewali nsonga lwaki otwala meeting e Nairobi, kubanga tubalaba buli kaseera nga muteesa emagere, era tewali abakuba ku mikono ne muteesa ne mumala. Gavumenti yakkiriza okutwala obuvunaanyizibwa olw'okuba ow'ekitiibwa yalina ekitiibwa kye yaliko Prime Minister, era expense zonna gavumenti yezitutte $236,400 gavumenti yaziwadde edda family. Kakati njagala okwogera ku Kyagani salute. Ebitiibwa bijja buli lwokula ate bikuweebwa ssemateeka wa Uganda. Olunaku lwajjo twali twogedde Gun salute 3, naye etteeka ligamba atuuse ku level eya Prime Minister bamuwa Gun salute 17. Bwekiri mu mateeka Constitution fenna twagikola ne bamemba ba Parliament bakimanyi. Kakati nabwe ekityo nze nga Nabbanja ndi mutume, ekyo nkirekedde awo. Sabatabale bakakkamu bannange tuwulirize mwewale nnyo. Ngenda kusoma speech ya President. Owekitiibwa President atuusa okusaasira kwe eri Namwandu n'ab'enju eno, era njagala mukkirize mbyogere mu Luzungu kubanga lwe yawandiise. Starting with 1960, I became a very active DP youth winger. Apart from looking after our cattle in areas of Ruhunga and Kegosora, that is Kashari County, I spent part of the 1960 end of year holidays with Muzei Byanyima at Iruti. Starting with 1961, I was an active DP sympathizer at Intare School until 1965, when with some of UPC youth such as Elia Kategaya, etc. We started forming a new line of what eventually became the NRM, with its principles of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. In spite of the evolution of our thinking, in 1966, we still appreciated the straightforwardness of DP vis-a-vis, for instance, the positions of Mengo, DP, and Achiwanuka was firmly for the unity of Uganda. Hence, we were critical of the conduct of UPC, who would say one thing
all, even when it was risky, and end up doing something quite different. Conduct that caused both the coalition of UPC, KY, and the crisis of 1966. Therefore, in spite of our evolving thinking in 1966, working with Honorable John Kawanga, who was our roommate and a classmate at Intale, I came to the DP headquarters and invited the Right Honorable Paul SSemwogerere to come to the school and talk to us. Dr. SSemwogerere, Humphrey Rwande, MP and trade unionists, and myself traveled together in one of the minibus that had been given to DP, reportedly by the West German government of Chancellor Adenauer to Mbarara, where the two leaders addressed the students. I linked up again with Paul SSemwogerere in 1980, during the post-Amin period, when he delegated Teberio Okenyi and others to negotiate with us the possible merger of DP with Fromasa. I even attended the inaugural meeting of DP at the Grand Imperial Hotel. Unfortunately, we could not agree on some crucial points. During the Bush War in 1981 to 86, we remained on good terms with DP. In 1986, after our victory, we invited the DP, CP, and even UPC to join a government of national unity. Paulo Mwanga nominated Stanias Okrut to join the cabinet. Many DP leaders joined the unity government. Paulo SSemwogerere, Ponsiano Mulema, Sebana Kizito, etc. I salute their contribution. Paulo became the Deputy Prime Minister and the Minister of Internal Affairs and many other portfolios. Even when the DP chose not to remain in the unity cabinet in 1996 general elections, where 1996 general elections were approaching, a move that much saddened us. They never became disruptive or subversive. I salute them for their contribution to the stability of the country on account of that responsible behavior. Recently, we reached an agreement with DP and UPC to work together in a broad-based government. I salute the two parties for that responsible behavior. It is therefore a pity that our compatriot, Dr. SSemwogerere, left us at this time. Although 90 years old, he still had a lot he could have contributed. The NRM is always ready to dialogue with other political forces on the whole spectrum of philosophy, ideology, and strategy of politics in Africa, Uganda, and the world. May his soul.
Atandika